nange nsanyusa obasa kugamba mutya bulungi kakati twagala otuzite aba essanyu lyowulira oba bwowulira okuvannyuma okwanga ayendedde Kabaka essanyu nze lyambugaana dda nerinyingira nga bwogamba nti gundi akozesa musaayi akozesa mwenge naye kati nze emirungi ginyimbidde Kabaka sigimanyi nabangi ntandika okuyimbira Kabaka emyaka nga 10 kati nangamuyimbira ku mikolo egiwera 40 kitegeeza nti nze nebazabibaza Mukama okubeera nti kadde buli mukolo gubaawo mbeera era yeeweze kyenebazaako Katonda okuba nti neyakimba abantu abasinga beebuuza naddala abayimbi gwekikola otya okuyimbira Kabaka kati Kabaka yansiima ekisooka ndi musajja muganda njagala nnyo Obwakabaka njagala nnyo Kabaka wange nti nfuba nnyo n'okulaba nti nno mu sipiiki ze zaakola nziryamu n'ennyimba ze nnaayimba kati kitegeeza nti olwokuba mufolowinga nnyo kinyangwira okuba nti ebigambo byagenda okwongera nze ate mbeera mu musomo kati kinyangwira okuba nti nno buli mulamwa buli mukolo nina okubaako kuba ebigambo byagenda okwongerako n'ennyimba mbeera nzirina abantu beebuuza oba kino abantu bakirabye batya mweba baludde ku kuyimba ow'omuganda lwaki kuseebaniza ennyimba zeyazze n'ayimba temumugamba ennyimba zalina kuyimba ng'ayimba muganda n'ayimba bikagubye n'ayimba zaake zikirizibwa okufaananako abantu abalala ne Kabaka anyumirwa ennyimba yadde teziwaana Buganda ate zaalaavu oba zamulamwaki asazibeera nti nnyimba azinyumirwa kuba ne Kabaka muntu azinyumirwa okujjako enjawulo eriwo nti nno mukolo ki oyimbidde luyimba ki yenjawulo eyo for example kati nze batera okungula ku mikolo egy'embaga siri nnyo muyimbi wa ku mbaga naye ennyimba za laavu kati sisobola genda ku mbaga nenyimba nti abantu bakoowu awo ate embeera sikwataganye naki namukolo Chris Evans talina nnyimba ziwaana Bwakabaka talina nnyimba nnyo z'amakulu nti ayimba ennyimba eziri educative oba eziri gundi eziri gabagamba nti zisomesa ziri constructive tizizimba nnyo za laavu okusinga ate nga ennyimba za Chris Evans ezisinza omutunda zino collaborations zakoze ayimba n'abawala nti ensobi gye yakoze ebyemu aba batesitesi ndiyaze n'ayimba oluyimba bikalubye zaake kakati kati andi kati gwombuuziza naawe musimanya zaake lwakita luyimba lubi okujjako oluli lwe yayimbye olwabikalubye n'abeera nga ate omuwala bwe yayimba naye ate takoze eki tamuleese ekyo neneebuuza nti bakiteesa batya kubanga nayogeddeko n'abitexi namugamba kubanga yapromotiza oluyimba olwo ate nga ekigenderwa ky'oluyimba olwo luyimba ne Chris Evans promotinga muwala oli Serena Bata nti Serena Bata bamudinayinza omukisa okuyimbirako Kabaka so nga kyali mu situdde olina engeri gy'owulira ng'oyimbira Kabaka ng'oli wali olina amaanyi g'owulira awo ag'enjawulo nti yabadde ayina bambi okumuleeta n'amukoleeza naye naabeera kubanga ayinza obutafuna mukisa kuyimbira Kabaka asiiba busimba n'agamba nti kati gundi enyimbire nono kati Chris Evans yabadde ayina okutwala Serena Bata n'amwanjula maaso gange kati oba mwenga abaludde temwamuwadde advice nga manyi yasobola kikola tetwategedde nze saategedde nti ajja kubaayo okuyimba kubanga Kabaka bw'asinga tolutagajja okuyimba negundi bakubira bukubiza essimu nti esaawa ezi Kabaka asiimye ojja kukola ki ojja musanyusa n'abantu so tebakugamba nti weetegeka okusangayo muyimbi muno gundi negundi era nze nagenze n'okutuuka Chris Evans ng'ali mu kukoola obuyambi simanyi abamuyise n'abamuteeseteese ati bamuteeseteese bulungi mulambika nti ennyimba bweyimba bwe ziti naye simanyi ate nammwe abamawulire gye mukijja Kabaka yabagambye tezamunyumidde
anti mwemba mugenzo okuyimbayo mulimu ennyimba zemuyimbira kabaka noze mutayimbira kabaka kati ate ffe twalagenda mwebuze yayimbe nga tezisaanawo anti kati ffe lwakuba ti tuzirina zetuyimbira kabaka tuzirina ezikwatagana n'emikolo kale kuli Evans tazirina naye nga ate naye alina okuyimbira kabaka ensobi yokka gye namukuttemu nti aliyimbye ennyimba zayimba ng'ali yekka n'atayimba kukolabo kuba omanyi nti gwoyimba naye tomuleeta then lwaki opretendinga ate omwala wayimba naawe noyimbawo so nga audio alaga muyimba babiri ne video alaga muyimba babiri yensobi yokka oba bafunye misunderstanding bonga kuli Evans ne Ziranda Bata awo kyesimanyi sisobola kukiwaako magezi na bujulizi naye nga ye kyenyinza okutwogerako bwetyo abantu basinga beebuuza kale Nanto ng'alina oluyimba lwe bayimba lwaki teyalabiseeko ne paati nga terina ayimbirwa mu maaso ga kabaka lwali olwawamu ebya Kalo Nanto ngo byetaaga kubuuza Mr. Semakula kubanga bwe baali bayimba mu Golden era bwe twali tukola oluyimba olwa Padman yajja n'ayimba kati ate Semakula yadde alina obuvunanyizibwa okujja ne Kalo Nanto kati ate ebyo nabyo tebinkwatako